Kulikayo mukumbulako eyakatweyungako olaba mboozi ya Richard Mugisha ng'ayongera otumanyisa awamu n'okutusomesa ku kika ky'obulemu bwe. Naye mu bino byonna mu mboozi ye tuyina kye tuyigamu ate era kye tugenda nakyo. Katweyongereyo n'emboozi ye. Abaana b'omu kirasi tewali n'omu eyayagalanga okutuula nange. Nze kyebakolanga yanteekanga mu kakoona wali eri mu kakoona. Kati bwenteeka eri mu koona abaana ne bajja bonna ne batuula sayidi eno. Naye tewali n'omu yajjanga wendi. Tewali n'okugamba nti oba bwe baafulumanga kubanga nange bwe nafulumanga saafulumanga ne ngenda we bali. Tewali n'omu yazanyanga nange. Tekyaliwo. Kakati headmaster n'atandika okujja ng'aleeta ekitabo yennyini ng'ajja ng'akindeeteraawo n'ekkalaamu ng'abirekawo. Kakati ekivaamu ekyo ng'ayagala nze ndabe baana kye bakola nange ngezeeko okuyiga okukola ng'ekintu ekyo kubanga antaddewo ekitabo kiryawo naki naye tasobola kutuula nange oba ansomese biki naye abirekawo nagenda. Ate nange ng'atuule bwe natuuka akaseera ne ntandika kubizanyisa nange ntandika kulaba bye bakola nange okuzanyisa buzanyisa. Bwe natandika somesa master nanteekamu mu kirasi nange mbeere n'abaana abalala. Naye okubeera n'abaana abalala tewali n'omu eyayagalanga ganteeka wano kubanga batutwalina entebe ezo mu foomu zino. Ndeetanga nagamba nti kati gutuula wano oli mukiri wano otuule wano. Kati abaana bonna ne balaba nti tewali n'omu ali kumpi nange. Badduka tewali n'omu ali kumpi nange. Ate nange gugamba omuntu atalina kyamanyi biki ku myaka egyo naki ate nze nywererawo kudi. Ate nze namanyiira kunteeka wamu nimbeerawo. Kati nze wano we bantadde ku foomu mbeerawo. Tewali kirala kisaba nze mbeera wali kubanga yembeera gye bamanyiiza. Kati nange nimbeerawo. Yadde nga obulamu bwa Richard bwali bwakusomozebwa eri abantu beyawangaala nabo, amagezi go mukama yali yagamuwa mubungi kubanga yeyakulemberangamu banne mu bibiina byonna awamu ne mu districts. Awo primary nagimala nga ndi mu mbeera eyo. Era bwe nkunyumiza bya primary byonna bye nayitamu binza n'okutwala ndowooza ng'omwaka kubanga obufunze bw'obudde waliwo okwegamba omanyi ku makya mulina okugenda ku ssomero naye mulina okutuuka nga bukyali. Kakati nze mu primary mu 3, 4, 5 na biki nze okutuuka nga bukyali nze natuukanga leeti buli lunaku kubanga saasobolanga kudduka. Abalala baddukanga naye nze nga nduka naye nga sidduka nnyo. Kakati natuukanga leeti. Kakati ekibonerezo ky'okutuuka leeti ku lunch time batuteekanga mu ki? Batuteekanga mu bagiyita ki? Parade. Ayo parade mu Luganda simanyi engeri ezo. Kati batuteekangamu awo. Kati awo bwe batandika ne babala. Ono yazereeti kwegamba teacher ali ku week, what do you take ku week? Ye nga atandika ekyo. Kati bw'oba ng'oze ku Monday n'ojja late ku Monday ekibonerezo ye nakani akuba ekiboko emu ku Monday. Buli wena aze late ku Monday kubanga yayitanga amanya n'atujjawo n'abateeka wali abalala bali wano nabo abalala nga tanabasiibula alina okutubonereza mu maaso g'abalala. Kati nze ku Monday nalyanga kiboko emu. Ku Tuesday ebyo biri bibiri. Ku Wednesday bisatu. Ku Thursday bina. Friday bitano. Nze yali mmere yange. Kakati waliwo bwe twatuka kubanga abaana bamu bwe twavanga mu kyalo kimu kibiki batyanga bwe banga bali late bakyamanga mu
ne bagenda mu nsiko ne bakyama ne balindira eyo ne babeera eyo ne bamalayo naye nze nga sisobola ate kukyama kubanga tebanzikiriza kutuula nabo kati nakyama nze ndagewa kakati nze nga ntambula nzeka kakati ne balinda we tunakomerawo mu evening ne tujja nange ne balaba nga tuze kati nabo ne bakola ne bavaayo mu nsiko ne batwegattako ne tutandika tugenda tewali n'omu yampandikiranga okuva mu P1 tewali n'omu yampandikiranga nze nawandiikaga nzeka naye nze nga mpandiisa omukono guno saawandisanga right nawandiisanga left naye bwe natuuka mu senior 1 nimpandiisa emikono gyombi gwa nsonga mu senior 1 nankane ebyokukola byali bingi subjects nga nyingi naye subjects nga nyingi kubanga nze kuwandika kwange nali slow nga sisobola kuwandika mangu kakati bwe natuuka awo nga mpandiika n'omukono gumu nga mpandiika n'omukono gumu okulala nga nkoowa omukono negukoowa nimpandika ninkwata omulala nayo nintandika okuyiga kuwandiisa guno kutuusa gwe gwamanyira nagwo kakati ndewe niwe okuwandika kwange mpandiisa emikono ebiri kubanga gumu gukoowa mangu dene niteeka kuwandika P7 nagiita ate gwe nagiita nze oyinza nakwewuunya nagiita nafuna mu kubala ndowooza nasooka mu kubala mu disitulikiti yonna nze nasooka nafuna 98 mu kubala mu Luzungu nafuna ndowooza 86 oba 88 sijajukira bulungi kati nayo nafunamu 88 kwegamba nafunira ddala 8 kakati bwe nagenda kugenda mu secondary nge tebanoonyeza kifo kubanga bwe twali nga mu P7 nga mukola application kwegamba mwateekangamu choices zammwe ne forms nizigenda kakati abayise abayita babayitanga ne babaweereza amabaluwa kati nze bampeereza ebbaluwa era anti baneekanga naye bwe baneekanga nze ekizibu we kyali kye balowooza ndi ono mumuleese anaagenda mwoleza anaagenda munaaza anaagenda kumuliisa okigamba ekyo kyali nga kizibu naye bwe nagenda nintuukira wa headmaster kati wa headmaster mu block ya administration nintuukira awo akafaliso kange ne sanofu nibiteekaawo ningenda nange okuripotinga bwe datuukayo nga tebalina kyakukola balina okunzikiriza kubanga nali nempapula zange naye nibanzikiriza naye ate kuva wali okugenda mu doomu ate bwali buzibu kubanga nalina kusitula ebintu bino naye ate doomu tewali n'omwana n'omu anyambako andage tewali kati nankane yedamasa yava oluvannyuma ndowooza nga kubanga namalawo olunaku lwonna nga ndi awo ndinze nalagawo yedamasa bwe yavaayo kati nagamba tonaba kugenda sinaba ndagewa kakati nayita teyayita mwana yayita omusomesa yanzijaawo nankwatirako ku bintu byange nantwala mu doomu gye bayita Uganda awo bwe yanteeka kati bwe yanteekayo nandaga nti kitanda kyo kyekyo ojja kutuula ku kitanda kiri wansi kubanga zali deeka ojja kusuula ku kino kyo wansi nateekako omufaliso gwange nanyambako kwala nimbeeraawo kakati bwe nali nga nfulumye ngenda kunoonya amazzi kunaabako nagenda kusanga ninsanga omufaliso gwange bagugjeeko n'ebintu byange babigjeeko ne babiteeka waggulu ku ddeeka ya waggulu ate lwaki kyebayagala anti abaana ndowooza kyebayagala bo ne banteeka ku ddeeka yo waggulu bagamba no wansino kakati okulinnya wali waggulu nga si kyangu kubanga olina okulinnya waggulu
nze okulinya wali olinyira wali ku kitanda naye oyo ali wansi yanzikirizanga kulinya nga wendi nga wali era nalinyangako nga taliiwo kwe kulinya kugenda ku kitanda kyange kati era mugenderera okulaba nze yasembangayo kwebaka bwe banga sisembyeyo kwebaka ndina okujja nga bukyali nnyo nga baana tebalina kujja ndyoke nnyeko ngende ku kitanda kyange yeri mbeera negiyitamu naye ate nankani Katonda kyayagala mu siniya wano ng'akola bulungi era nzijukira waliwo n'etaamu gye nabaleebesa bonna abaana twali nga 42 ngaabo naye bonna nagenda kuza nibangamba nze nsoose era nasookanga oba nimbeera owokubiri saayisanga owokutaano. Ndowooza muwulidde okusosolebwa awamu n'okusoomoozebwa Richard kwe yayitamu ng'asoma n'ate mu byonna nze kimpeesa essuubi n'okulaga nti omwami ono asobola kwe kubeera nti mu kusoomoozebwa kwonna kwe yayitamu ng'asoma banne yasigala nga abakulembera. Olwaleero olwakadde munzikirize mbakumyano naye olw'omukago olujja ku ssaawa 1:30 tujja kuba nga tweyongerayo n'emboozi ya Richard Mugisha olwo tumanye nti oluvannyuma lw'okusoma byonna essaawa za kaakano kiki kyakola ekimubeezaawo ng'omusajja okusobola okutambuza emirimu gye awamu n'obulamu bwe. Obadde olaba puroguramu Osobola.